abasawo abaganda baliko yabasinga era awa testimony nali musawo muganda kinonyereza olabe nalukoka. It was just a shift n'akyusa mu bitabo n'engeri gy'atambulamu ne office n'agikyusa n'afuna wayinza oteka congregation yenga wanene terikyali ssubi naye ng'atambulira mu kasawo kakisangoma kakubiiranga era akuba iri mu kutegula abantu. These are the same basajja be bamu beach doctors be bamu ne beete bagira ne beerambikika mu ekintu ky'okulaga nti no bali mu Yesu ne batuusa ne office ekyali ya ssubi kazi ze tulaba mu pastor azimbe kanisa bweti naye nga bakyali kati bakeekamu. Kyovola bamusumba akugamba nti asobola okusabira n'ofuna olubuto naye ng'aba alimba toyinza kulufuna spiritual tosobola naye ng'ate omusawo muganda ye yayengayenganga ebiragala n'alukuteekamu yalukuteekangamu atya edde nnyo bamaama baffe bafunanga nnyo embuto naye ng'abazi bafunyisa abe basawo abaganda. Ekyo kituufu. Ati omusawo wage muganda ye ayenga ebbombo omululuuza ebiwoomerera bwe yeekaalinywe kati pasa bagenda ndikuteekamu atya kireke penge kiveeko webale nnyo kati n'abasumba era abagamba ngenda kukusabira era weekanga ali mu kafubo ne mukazi wo penge sala tokkiriza nti sala ina amaanyi gwe yakulira mu kanisa ez'abantu abamu zirina mulimu ezitalina zoliwo omusumba gwendaba nga mutwazi wa ssente tayinza kunsabira sala eba teriiyo baba omulaba nga agenda kubba abantu kugula giwagoni omuwulira. Kati mwagala tutambuze bigere penge bw'aba Yesu akola emmotoka ojagaza ki empeera eri mu ggulu n'olaba ati mwe mulina amasimu g'abakatonda mwogera ne mwogerezeganya mwoyo abatuulako ng'omuntu alina essimu ya Katonda bagamba balina essimu ya Katonda bamba kuba ne mu ggulu olwo nawulira agamba nti yanywa naye kyayi tobawulira kakati kati gwe bodyguard omwagaza ki ng'owagwe tusinga okutya ennyini ali waggulu eyo gw'omukubira ku kasimu n'amubibeko n'akuddamu ka message ku WhatsApp ate abakuumi obaagaza ki mubuuze leero mpiseemu ntya naasanga abalaba akuddemu ate guba osobola naasanga abalabe ajja kugamba tewali bulaba gw'oyinza okubuuza leero munnange n'afunayo antataganya mu kkubo akuddamu ku WhatsApp kuba oyogera naye bw'otugamba ffe mu nkyaki kati ati mwanywa kyayi naye ow'emmundu akumi wesefusa omwagaza ki obugombe buno obutwala omukulembeze obukolekera patro zaaki anti kati waliyo penge gwe banyumiza emboozi ey'obulimba n'agikkiriza kati penge ono andaba obubi ono penge andaba obubi ono ayinza okugira musumba muyongoose makanisa gammwe bingi ebirina okyuka penge nkuleetereyo omu ku bo tumuteeke wano ku live olunaku lumu oyogereko naye nja kuba nsiimye kolo nja kwambala ne suuti bwekiba kyetaagisa ssebo mukyuseemu siina gye ngenda kumujja kubanga nange kati bandabanga ggwe kati siina gye ngenda kali kankusese manyi waki abasumba bamu baasanga obuzibu nga ebiro byo bituuse ebyokubeera nga bakwagadde bakwaniriza manyi waki baasanga obuzibu baali balwawo gwe wajjanga omuntu abuusa abantu ebintu ng'oyiga abamu balowooza obawakanya kyovala baasanga obuzibu nti walinnya mu faamu zaabwe mwe bakungulidde ebbanga ng'ate tetwabaliiko yadde n'akatono of course naye kwolekezako bagamba nti muntu amira eddagala bw'ogenda omusumba okukusabira oyinza okufa mira eddagala naye ng'ogenda ew'omusumba weera ng'akusabye tolivaako nti kuba tolina kimu kya 10 togenda kukakibwa ate n'omuntu omuteekamu nnyo fiya nti nno alina okujjaawo musinzizo ng'alina okuwaayo waliwo abatalina ate nga waliwo mukummwe muli blessed mulina mwe mulina obbawaayo ne muteekawo oba obutale bw'emibuulo abantu ng'abakyala abaludde mu makanisa nze kinkwasa ennaku okusanga omukazi omukadde nga eva yasiiba ayonja kyaki n'agiyonjeza emyaka 2 naye talina kyalina talina kyakulya bina oba asha bw'olya mu kanisa buli omukazi aludde mu kyaki naye nga ateekawo obutebe n'ayonja abantu n'ayera naye ng'ali awo pasita yamweyambulirako yamusiraanyizaawo tebamulaba nakumulaba yateekawo ebitambaala biki naye nga bagamba aludde mu kyaki naye talina kyalina bambi ate bebo pasita betugambye afa ne batamuziika tebalinnyayo naye nga abadde mu kyaki eyo abakazi bangi bannyinaffe baliyo bagamba bagenda kufuna abasajja bagenda kufuna emirimu naye nga waliwo omuwala ekyaki ate pasita teri kitwalidde baana baffe babuwala budde nga muntu weesiba mu kyaki andi ogenda okujjukira okufumbirwa ng'oli mwana
ka Bible ko ka Bible ko okutte osome verse nozi maze bakudisa abantu bensi bakukwana eno ogamba nedda olabanga abayayi olobera mu church nobeerawo nobakusoba basumba noloba ogendo yingira myaka katiri musajja akusiyako okudde okumtse kwange kutagweringa nebeso ina toli mubanguli nga emyaka ngajigenze oli ku church oli awo mbimbi akisi abapasta bakwata abaana ne bateka mu bukundi kundi nti bali Sunday school simanyi church no sanga omusumba nga ina abaana balinga 30 abataddawo abono ebyo bintu wabimanyira wa Penge wabimanyira wa mbimanyi wabeerako mbalokole mbalabira olwo omusumba gwe sagala kwogera kuleetera bizibu alina akabondo k'abaana awala bamuyita ddadi talina ddala omwana n'omu bono bajja bakulu nzaazala bakulu nga bumbuzi bamuyita bali awo ku kyaki bati teri afumbirwa teri alina mulimu kyakola enjo just bawa mmere nakakyalina kuyimba ng'ate bandibadde bagenda ne bakola obulamu nga bwe baweereza mu kyaki tekigaana kgenda kukola bulamu katatebeewo obulamu nga buweddeyo ne beevuma ensi n'ekkanisa ne bagyevuma obwavu ne wakola ddi wamananga ebbanga lyonna nange buli mu kyaki omuntu ali awo akutaddeko akubrain washinze oli awo osinza wafuuka disciple eyo gy'oli Penge eri amakanisa eddiini gava eno amadini gava eno waffe n'abazungu tebasaba gwebuuza kwaaki kebere angelikani kebere ki abazungu tebasaba eddiini anti bo bategeera akatiba bo basabira wakasimanyi bo bategeera nti abantu basinga okuŋŋaanira abangi sometimes mulimu abafiirwa batono abaganyibwa kyova olaba omuzungu ne mu kuziika baziika 5-6 bayita bafamire kizibu nnyo okugenda okukabirako omuzungu bire tugenda kulya mmere Afrika waliwo yafudde apasita Isaac yafiiriddwa nimugende muli emmere y'opasita kuba oliyo emiwombo gy'emmere omuzungu walabe ewantu bakuŋŋaanidde awantu awangi nga so something kiri mu sports unit nti oba mupiira rugby akubawo nnyo tookyo kibeera ng'akyettanira nnyo era omuzungu yeewuunya nnyo bw'omugamba nti ku kyalo kuba kuliko kyaki ezisukka mu 3 agamba ate nga wano kwe tuwangaalira weesanga buli kawunti erimu kyaki emu ayinza omugamba nyinza okuva ewaffe zana mpaka Makindye nga mbuuse ekkanisa 10 omuzungu akite yaleeta eddiini agamba bano bakitegeera nnyo kati yeyo ensi esinga ate okusaba ate erimu scorching poverty kyewunyisa era omuzungu kitemuliko kubanga obugagga tebuva mu kusaba buva mu kukola kati asooka n'abalaba n'omunyonyola nti musaba nnyo ne Katonda tabayambi tabazzeemu kati manyi kabiseera ebisinga musiba so temukola teyewunya kwavu omuzungu kino ezimu naye naye omuzungu wano tasaba yaleeta eddiini bo balina laifu yaabwe kyovola bwano pasita omwana atandika okukola ku myaka 13 ng'aweereza mu bbaala ate bazaala mu 2-3 bufuna omuzungu omutandika omuyirimbulamu k'abaana 3 labo baana abakuokyeno nnyo 3 bonna omusaba wokutajja kukuloopa mu kkooti olina ekigendera kya mukutula kuba abaana bagenda ozaala ogenda baliisa ki e Uganda buli kwekyusa bwati omukazi aba afuna olubuto muzaale mwale Uganda mukazi we yekyusa bwati luba lubuto tiimu ya mupiira Uganda omukazi atalina abaana basukka mu 4 abatama musava abagayala 6-7 ekitegeeza towagira muntu kuzaala baana bangi okufa nabo bamala abaana 2 bamala sinza kusana mwakusa tunganjagaza kyo okusa gobe ne bapenga abato bangi bajja kutandikawo abaabwe bo nze mmanyi ng'egye ndakuzibwa musagala buvunaanyizibwa bungi nnyo nende nsobola ddira omuvubuka Penga omuvubuka ali ku live wano eno ng'akulaba kati omuvubuka akulaba oli bweru twogedde wano nawali bakufollowinga bulijjo bakulaba omuvubuka nga muvubuka mulenzi
ng'atuuse ekiseera ky'okuwasa gwe emyaka gy'oyiseemu ebintu by'olabye abavubuka tebakyayagala kuwasa oli ku ttiimu eyegamba nti tebawasa oba oli ku ttiimu egamba nti omuntu awase abeere n'omukyala we bakole family bw'asanga omukyala ali serious abamu batya okuwasa be basobola kuba tebalina be baagala kiddemu tutya okuwasa abakazi be tusobola si be twagala kirasi gy'oyagala ng'eri wagguluko tubasobola busobozi ne si be twagala yensanga songa kyosanga omusajja ng'alina omukazi naye ng'awankawanka alina ono kuba gwe yasobola we yafuna n'awankawanka n'anoonya okubwana obwo bw'osabw'osa obwo obuto bw'owulira obumenya amaka kuba bw'ayagala sente zajja kati yasobola kati abavubuka b'ennaku zino batya nnyo okuteeka omuntu mu nnyumba just because gwe basobola ne baagala bafune be baagala ate nga ne be baagala tebabaagala kuba tebabasobola yes naye bamukisa pasita ti bw'ofuna munnaakutegeera kuba n'ebitabo ebyawandikwa bitulaga tujoin tuzaale tuyale bw'ofuna omuntu nga muteeketeeke ng'olaba ono yansaanidde nze ngamba bannange abavubuka tuwase abakyala mufumbirwe ng'ofuna omuntu omutuufu pasa buli muntu yanjagadde aleka ekifaananyi kyebweru eyo aleka DNA ng'avudde mu bulamu bw'ensinga olina ku baana buno obulamu it's just alone tulina oggizaayo leero tuli wano ne bajjaji byo VDM nga oba omukunze naawe omu agenze tulina okuzaayo ebbanja ly'obulamu tujja vaawo ne tugenze tutya tulina okuleka ku baana bafa ab'omuntu mbwe ne bw'ofuna omulungi tokola pasa nsiiba ngamba abavubuka tozaala mukazi gw'oyagala leka oyo omukazi akwagala yaba akuzaalira nga kuddiremu omukazi yenna ng'alaba vidiyo eno olina omusajja nga wamwagala bw'agazinga bw'ali n'omuzaalira omwana nemba mukyayeganye temufuna buzibu omwana we ojja kusigala oba olina omuwala gw'oyagala ennyo nnyo 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 tomuzaalamu ajja kukumenya era kiringa ng'olina options bbiri ng'olina gwe gw'osinga okwagala n'oli nga lwakwagala twala oli akwagala totwala gwe gw'oyagala obufumo bujja tandika kyoyagala kigenda kukumenya pasita kuba kyoyagala tosobola kimentaininga si kikyo kyaba wava muno olina okweguya olina okwegula anti kati ate naye aba akitegedde omwagala nnyo ayinza okulaga enzikiza ne pasita linyuma nga otegedde omuntu ono anjagala ffe kyaffe kitunyumira abasajja n'ogamba omukazi ono yanjagala antegeera nga bwendi oyo omuntu oba temuyitamu byonna oba okimanyi omukazi ono anjagala ye mutuufu okuwasa oyo ebeera nga gw'oyagala n'ekirala nsiiba ngamba abavubuka abatulaba bw'oba nga okwanya omwana ow'obuwala n'akugaana funayo kakeeki kacupa ka soda osanyuke weekulise ng'akuganye anti rejection is protection gyebalisewo ayina kyakuwonyezza kubuulidde amazima kati gwe bw'olemerako ennyo ogenda kwereetera ebizibu anti bali akakasa ng'omusendesezza ssente n'akwagala lwakuba nti nno otaddemu ssente olemezzaamu newe zinaagenda tajja kubeerawo tokkirizigana na byakakasa penge nti omuntu gyokoma omukakasa bikkiriza nze kakasa pasita zesikakasa bong'aana nsanyuka olina ensonga zo ziri legiti oli honest nange sirina kukola nnyo teekawo mbeera ngenda kwereetera obuzibu ddayo ewaka ojaguze ekyo kigaanyi alina ne byakutaasa watyanga ameketa amannyo basezi n'osula ng'oyugulutana bw'oti esebo tambula butambuzi onoonye ekiddako muleeta abasezi ebitambo ebiteega omukazi yasooka n'akugana n'olemerako wali ofunye chance edduka nze omukazi bwaŋŋaana nsanyuka mba mponya ebizibu kubasooka pasa ningamba nnakyamawa bwe mba nakkirizamu musiina we nnakyama ante nga mmanyi nina potential ebeera omusajja good husband I can provide I can lead nga nze nkenyumirizaamu
nchekirizamu siyinza kuleka opinion ya mukazi oyo kummakinga nti nno sisobola awo basajja baffe bwe bafunira obuzibu awo Penge nagwa mu depression nagwa mu siyo biki ayogera tayogera wetta otandise okutola omukazi kuba omukazi oyo yasooka kugana osooka kusaawa mbeera yes n'omusendasenda akwagale kubayirize sikiza mu kusendasenda apasi tukintu ekikonekitinga okikonekitingirawo akwagala bakuteka amasanyaze nga teako eba ekubiddewo kiganye kiba kiganye mb'osendasenda kubiddemu n'okulimba of course anti olina oteekamu ebirungo empagi y'omusajja okuwangala mu bufumbo yeeno muve mu zino ddogoma z'okugamba mbu simanyi omukazi eva keera ku makya omugamba obugambo obupya omukwane buto nedda making sure olinaku olukya okuguka mu kulimba owangalira kulimba tekukumye amazima tebagagala omukazi ne bwakwatira mbwenzi gamba siyenze genda maaso mu kikulu ogambe simanyi kyambaddeko omukazi yagenda gagonakona kimawaya oba kiki kino yeewuunya ekikula ky'omusajja okwewakana n'okulimba nga bamukutte kiyinza okukwagaza omukazi oyo abakazi tebagala mazima anti omukazi pasita abakazi babatonda nga abayagala muno musoke mwemanyi kati omukazi bw'omugirawo obuziina abo bonna n'obukuba ku mmeeza amazima buli bwanyiiga kyakulangira kyagenda okukulangira she will use it against you naye obufumbo obunyuma eva mukazi w'omulimu naye addako ne mulimu nagamba ekisajja kirimba kino gamba nanyenya ku mutwe nakufumbira ettooke nalizako nalisiba n'akawula gandi ekisajja tubatatyabana kirimba kino ng'omusuubiza bagale tojja gikola emuwuliriza bintu bya Penge bino pasita abasajja bonna abasinga bawogera ekigambo kino bawangadde lwa kulimba kubanga omukazi tayagala mazima amazima gakosa abakazi pasita teri muntu ayinza teminga kitolo kye bayita kikazi abakazi batusinga obwenzi because they are sneaky pasita omukazi ye muntu ayenda byatumanya mbu ayenze ate pasita tewali mukazi ava mu bulamu bwo n'agenda ew'omusajja omulala n'oza omusajja oyo aze by mistake oba by coincidence aba abaddewo omukazi abeera n'omusajja oyo aba amwogereza nga bitandisa ottabuka ebibyo but because she chose you alina bw'apaalabenki kyokola twewuunya nnyo fe abasajja nti yiyi omukazi yabadde akavawaana amangu ago afunye omusajja omusajja oyo abaddewo naye yamuteeka ku benchi n'asalawo akyuzinga eggwe gwe bigirawo ebiti omukazi yenna aba amanyi wadda ffe tulina laavu pasita sekeri mukazi alina laavu olimba naawe laavu y'abasajja abakazi babeera naki tebatuwagala they just want security olaba Penge bwe muti bwe mwonoonye eggwanga lino nga mugamba abavubuka mubatiisatiisa omukazi alina kumumakinga sure nti ali safe bw'oba tosobola mufuula seefu pasita abakazi bangi bazadde mu basajja bataagala naye olw'okuba ali seefu just because they feel safe financially seefu alinawo okusula alina ffe tulina laavu bakawboy era omusajja ayagalira ddala ebya ddala kyovula omusajja afa ateekayo lowu ayinza n'okwettanga bamugobi ateekamu kyonna ekisoboka okulaba mulimu n'abasajja pasita ng'asobola okufa ku mukazi we nga maama we talina kyayambala tobamanyi omusajja nalabirira omukazi naye nga maama we yamwita mu nsi maama alabika bubi n'emikwano n'agisalako ab'enganda n'abeesalako buli omu n'amwesalako n'amwesalako ne famire n'agigoba yonna naye ng'afiira ku mukazi kakasa kizibu ate ku bakazi okwesala ku famire ennyo yadde mukwano gwe ate yagala nnyo okusembeza mu yiye baaba Penge nayo pasita n'osiima n'omatira kati Penge omuvubuka ali ku live nga ye adde afunye omukyalo ow'okuwasa waliwo omuvubuka babita Kibiriga abadde amanyikiddwa nga akwata abakazi baffe n'abafumita piercing ne bagwa ku kifuba kye alina ekirevu Kibiriga yakuba Kibiriga ekibuga kikaaba Kibiriga yakubya amaziga yagambye tannakaaba Penge efa ku bantu Kibiriga bamubirize yategedde kujja tumugamba nti abo tebasoboka n'okuzekira kiri mu matu tosobola bakazi tokkiriza nti eriyo omukazi omutuufu asobola okutunga awaka gyali naye azimba gye bali
ng'asobola okutuula ewaka n'abo omukyalo w'amagezi ne bakola obulamu nga bavubuka kintu ne kivaamu bulungi. Naye ina okubanga n'emikwano gy'alina mitebenkevu. Abawala bonooneka mikwano gyabwe. Andi omukazi ayinza okuba nga omukazi omulese nga talina buzibu. N'agenda afuna enkwayatu y'emikwano. Ne kimugamba omukazi gwe waleeta ng'asobola okwambala peti, kimugamba peti z'abakadde zijjeemu. Tugenda mu gavana ekiro. Omukyalo omufumbo bwe bamututte. Bwe mututte ate somuteekamu ebiboozi anti jjukira ate ne influence. Mukazi oyo yadde yamanyira osala akaviiri naye sente tewali. Asala ka French card biki. Mutetenkanya. Enkwayatu nga zo zimugamba waliwo akaviiri ka Brazilian. Ate waliwo asobola okukakuwa. Ate nga tukyusa buli wiiki. Kati abakazi jjukira nakugambye balinamu kwe bakoma nawe beegomba toyinza bajja kumulamba tayinza. Pastor, omukazi okuwangala abasinga nga baavu emyaka 5. Akkiriza n'afuna obulwadde naye nga alina ssente. Leka naawe. Sente enkulu bwe zityo. Idde twabanga n'abawala ng'omwe bakota kugamba nti nno ogenda kunfunyisa, atagamba muno ogenda kunsiiga siriimu. Akugamba ekintu ekyo tonfunyisa olubuto. Ng'obulwadde tabutya. Tabulowooza nako akugamba kimu tonfunyisa olubuto. Olubuto lwatya. Kyova nkugambye waliwo emijiji gy'abawala ng'asobola owangala emyaka 5 mu ssente. Naye tayinza kuwangala myaka 10 mu bwavu. Bwavu tayagala. Andi mulimu n'ebirwadde bitagenda kuboneka ssaawa zino mukigenda mukubankiira gwe ku kkubo. Nga kikwala obudde kati essaawa yalina balina okukakasa emitimbagano gino. Tulina abaana abateeka mu firuta mu bifaananyi alina okulaga banne nti nno b'amaanyi. Yagenze ku vacation. Vacation z'amaanyi abaana bagenda ku vacation Zanzibar bawulira. Kati Dubai, France. Pastor taatawo nga musajja mukadde myaka 7 tulaba omwana gwe yandibadde omuwano myaka 2 nga ali ku musajja myaka 7. Yamwagadde love. Naye akimanyi omusajja oyo alina family gy'avaamu aleka omukazi. Yes. Naye alina otusanyusa, alina omakinga n'omutindo, alina ogenda ku vacation osiiga enjala. Instagram ebifaananyi birume. Instagram alaba banne bagenda bashira gashumba. Competition obiwulira shira gashumba leseka nono n'ayingira omwana we n'ayingira ebintu kuba alina okumakinga nabo. Kyova nkugambye omuwala kitono nnyo abasinga abalowooza ku bulwadde. Yano okulowooza ku lubuto. Kuba olubuto lumusse emabega ddafuuka maama. Yes. Obulamu bwe bwonna bwe bagenda kubeera maama ng'alabirira omwana oyo mpaka walifuza emyaka 18. Yerabanga azze emabega. Slowing motion ye. Okategedde. Ese buje bali ko. Obulamu n'abalwadde tosona mmanya nti oyo omulwadde kati tayinza kukitya nnyo. Yes. Obulamu babukwata bubi. Obulamu babukwata bubi nnyo. Sebo ngotukoledde akawungeezi sebo. Era lumu ngenda kujjayo mu mwoyo mu kyakyo mbeeko ka session. Gira ddala lwaki ogira mwoyo gira ddala. Ngenda kujja pastor ne bali skin mbaleete bagambe ko olumugende tugenda wa pastor. Era ngenda mugamba ko olukuweereza. Soko bansindikire ku lwokusatu ndi lugoga uma. Ngenda era kwali era alien ku pastor gali yonna. Egali agirete ku lwokusatu ndi lugogawo. Gende wo musumba. Kuyingira bwerere kufuluma bwerere nawe ogenda bayo mmoyo. Amina. Baba singa bali singo. Why simanyi buza pastor. Anga atandise okutabula ebintu. Why kiri kyose anyway simanyi ba mulina mwaka ku muntu mulina munnamwe mubeerawo ne mugamba oba omuntu gwe linofuna bagenda mujajinga mulwawo kuba mubakwetegereza simanyi. Ewa ino okwetegereza peke gwe tewetegereza. Naye ngamba kati nga mwe mulina okusettingawo ko example. Ni pastor olabe ekizibu penge. Abantu baba ne pressure nyingi nnyo bangi nnyo abali mufa bawasizza nga bawasalwa pressure bafumbira olwa pressure abantu banagamba batya biki ebyo bifu. Wasa kubanga oyagadde okuwasa towasa kubanga gundi agambye. Abakazi babiri n'ennaku zino kasabateeka mu kidaala. Bifu. Banyina pe bagende mbasajja batalina kubeera nabo myaka 2 obufumbo bufu. Bwanti sengawe yali amubanja omusajja. Ne mulona milioni za sente muli kukola mikolo zeze ne zitumuka obufumbo no. Waliwo omukazi bamuyita Rebecca Jingo.
yali mukwano gwange yali mukazi muyimbi yali mukwano gwo takyali ati kasawe siri wazanze nkugoba kati agenda akola embaga n'omwami bamwita Isa 2 oba omumanyi era akola kunyo ku zi TV okaliko babosi wabakasukodda kati ndoza yasoko okukola embaga ya helikopita bagiramu helikopita embaga eyo jukira helikopita bikyo okwanjula bamisa ki ebyo gali y'amaanyi bayikosa biliyoni mmeka naye embaga yakasooka kyona nyo aliwawo myezi 2 ng'ekutuse nga bitabuse naye kati mulaba akola ku leedi akutuse enviiri sente zonna zitwaye oli nzijjukira zonna nga bamukuba embaga sigala yateekawo akadaala k'ennyaanya anti tomanyanga penge tomanyanga binaafa bibaawo penge baliweera byokaka ng'omusajja mutwala speed okaka anti kati bapenge nga bagamba fumbirwa bapenge bagamba wasa abantu bangi nnyo pasita wano bali mu bufumbo nga singa ebisenge byogera bali bubi ate abavubuka tebakimanyi abavubuka tebakimanyi ekyo nga jasaliwo lwa commitment naye nga atya bali mu bufumbo obwekwekuba basirikidde ebintu abantu infidelity eriyo pasita abantu bali mu bufumbo nga bizibu abaana zijeni oziraba oli najja musajja nakebeza abaana nga alina badda kuziza abaana basi 7 omu yewuwe nugamba bino kodi situation yatuukawo eti nenge ebyo byonna byama biri omu musajja ajja nakuba ekikaluuti yagala bamuyite mwami gundi ava mu geeti naye nga wafulumira geeti omuvubuka omulala agenda n'amuyambako nakola emirimu gye bambi awo be bakazi era tubasabireko nabo tubateekemukko mu ssaala kuba si bangu bw'ofuluma ekiko wawasa sikwasanga kera sifunangako mukisa kuwasa tofunanga mukisa oguyise mukisa nguyita mukisa ndi njagala nnyo okuwasa okwo wendituuka okuwasa njagala omuntu oyo wendibusooka okufa nfe nga ndi ku lusegererwe nesikiriza mu divorce kituufu pasa njala nnyo okubeera omuntu ali free mu nsi eno nga siina mwana abandi gwenkoseza siina gwe mpadde ekigambo kyange nti ndi committed nga nkubuulira amazima abakusinga abavubuka bateekamu abakazi ebigambo nomupromisinga kino nomuleadinga on ebyekifala mwana mubuulire ekituufu the just we there wola vibe Jamaica sawa yagala kudduka toyagala wasa njagala nekugambe alina okubanga mutuufu pasita nga nangampa emirembe kuba nange sagala nnyo okubeera abantu batali mirembe pasita nze mbeera n'abasajja bano mu bbaala abasajja abakulu nosanga omusajja omukulu ng'anywa bbiya n'omugamba gino emyaka gyo myaka 6 kyoli mu night club naye galina kugamba my wife argues quarrels a lot omuzungu ng'omuzungu ate okuddayo mu nnyumba ye naye ng'omukazi onyumba gye yagula oba gye yasetinga nga manyi wagenda okubeera cent of peace yafuukira ddala battlefield be basajja nolaba nga atunulidde obwana obuto naye ng'ali awo nyabbiya ng'ate okuddeeka waliyo omuyaayi mulimu abakazi abayomba pasta n'ebikopo ne bibuuka mu ddiiro nga nti mwe mubatabula ennyumba n'ekutama n'akubuuza nti penga ovaawa abasajja bebalimba binombo balaba mipiira si omusajja mbu alaba mipiira aba alimba kufunawo egomera abeeraawo ng'omusajja bw'oyombesa omusajja aba agenze sajja tebaagala byakuyombayomba ani musajja ayagala bintu bya kiyayaye muyombesa pasita mwana ebintu by'ekidongodongo ebyo sagala mukazi ayombayomba sagala mukazi andagirira kyakukola kuba nze nina okuliidinga toyagala byakuwabulawabula n'obeera minisita nze nembeera edikenzo oyo omulaba namuto tayinza kunsonga mulugalo omukuba emiggo ng'okuba minisita ate mba nkuba mukazi wange obucepe bwammwe bwa minisita bye babumuwera gye babajja bumwambuliramu nkukuba naye ndowooza era abakyala abali successful kyekibatawaanya oluusi akomayo waka nga byali mu ofiisi byalina awaka anti kati amusajja abamu n'akamanyiro pasita abakulaba oli wa wansi kuba yakuzimba pasita nze mbalize nfunya ku kyansi ofunamu abawala abazungu wano ba engineer era olabi nga ejja kutunuuliramukko ng'akusingamu ku ssente tange okukulaba nga akuyamba evolaba nze mbakoona baba mbakoonera ddala sagala kwesiriwaza mama bamanyira
bamanyira omukazi ayinza okukumanyira ne bedi nekutuka mama yagamba mama yakonoona ssebo mama yagamba oli musajja bakoone weya necessary mama nga yagamba nange kitawo yankoona mama nga yagamba mama yagamba tato yankoonanga nawe bakoone penge nga tetunava wano anti wagamba nti enjiri ojja kugitubulira mu inbox nga tetunava kuva wano eggwanga likuba surprise olwaleero surprise gyokuba eggwanga yakutusabira saala nga tetunava ku live tusabire ku saala atedda penge bakiriziganyiza ku birala byonna okuba gye tutatandikira kati tukube saala ya dakiika egi tuve ku live kale bannange tuzibize tusabe enna yeso ayi katonda wange omwagalwa ndi musajja musamize naye nzikirize esaala yange eno nze osobola okusaba leero olwokuba pasita ngambye ensabe tinti nankase naye nange njagadde njogereko kuko naawe ate mbeere nga ntuusa eddoboozi lino eri abantu naawe kennyini katonda lugaba yatutonda nga sifuddeeyo oli wanzikiriza ki oyinza okuba omusiraamu omusamize nabuli wanzikiriza yenna taata ebintu ebiyita mu ggwanga bingi abaana baffe bafa abaana jona luli obawulira bafiira mu bubenje tulina abalwadde betwetaaga basuuke abafiiriddwa gwotwala ate gwoleeta tokeera tokeerewa kitaffe nkusaba obeere ng'oluŋŋama eggwanga na buli muntu yenna anoonya omulimu agufune anoonya obufumbo anoonya omutuufu omulwadde assuuke twetaaga ensi entebenkevu tukikusaba nga tuyita mu linnya lyaffe mukama waffe amiina oyise mu linnya lyani mukama waffe amiina sebo esaala tweyanziza so amiina taata nga tonnaba kuva wano yesewo wali obaddeko mu kkomere Uganda emirundi ena luzira nekigo kati nze ngenda kukyalayo mu mwezi gw'omunaana ogw'omwenda n'ogw'ekkumi namukwano gwange bambi era ngenda bamuyita Brian White ne gyali manyiiro era nsaba omulabe nsaba yasobola kyoganizinga ekyo muganda wange njera musaalire njala kifaanyi kikyo ne Brian White muganda wange kiina ngeri yonna tugenda kakati ekitutwala erugogo ku lwokusatu twalowooza okufunayo ekifo ekigazi mu kibuga tugende tusabe kusaala tusange ku bantu and all that naye kirala tusaba abantu okujja nga balina engoye ze batakyayambala engatto ze batakyakozesa ebintu ebyo byagala okwokya olwaki omuntu ayokyetuasina gwenzipasingira waliwo abazeetaaga abaana abakulanga kati engoye zaabwe ziri waka kakati n'abanajjayokko n'akasente twagala okugenda okugula emmere tugende mu makomera sabbuuni biki ebyo twagala okukolayo operation ya myezi ng'esatu nga tukwata ttiimu y'abasajja omanyi abasajja bali eno ebweru tebamanyi nti bannaabwe gye bali eri munda wana eggayi gwe njagala okukuumusabira actually eggayi ali awo yalwala ekinege sindako gyebaliko so babidala statoni oba omulaba tubale tutambula nnyo naye wano bambi naye yavunda eno yonna butundu byebyekyamu ali wali mu ddwaliro ali Uganda era tugenda mukutuusaako Rich oyo amumanyi ne MC Rich ajja mukutuusaako alina contacts tujja mugenda mukuwa naye twafuna akagaali ennaku ezo ogenda tambula naye obeere ng'osobola okumusabirasabirako pastor I believe in your prayer amiina n'abali mu malwaliro tugenda twagalayo emyezi esatu nga sijja kirala amakomera malwaliro abantu baffe baliyo nga beerabira tugende tubalabeko naye nsanyusa nnyo okwogerako naawe leero amiina pastor era mukama ngenda muteekamu message saata ajja kujja mugambe lwakusatu nzigulawo saa 7 ajja kujja kino kijja kuza ajja kuyitawo amiina yesebo taata neyanza nnyo pastor neyanze twongere okuwuliziganya amiina pastor kale so nzeko omusajja wa mukama video yafiddemu ekaabe lwagambye wano pastor mpite pastor siko tumuggyeko tuyinza okuyitira wano twogera ebintu ebitamu bya ddiini musajja ne bakwata video bazisalamu kitumuggyeko tutya pastor sooka oveeko tulabe kankuggyeko sooka oziggyeko pastor tuyinza okwogera
Mrs. Koja Mpata ngoba mutya bebusuka.